naye nze bisinga obungi bwe mpulira nga boogera abakola batya amanyi amazima abeera Katonda n'omuntu mpozi akwagala tasobola kukusulika kintu Katonda ye talina kyalimbibwa akebera n'eky'omutima ekitanaba kuvaayo then abaana b'abantu baddemba okukola buli muntu Katonda ajja musasula ng'emirimu gye bwe giri bayibuli etugamba mu Yeremiya essuula ya 17 olunyiriri lwa 9 n'olw'ekkumi Jeremiah 17 verse 9 to 10 ega nti emitima girwadde endwadde etawonyezeka Katonda n'abuuza nti ani ayinza okugimanya wabula nze Mukama nkebera mutima okuwa buli muntu empeera ng'emirimu gye bwe giri so mu nsi mwe tuli abantu baddira ebiri siriyasi ne babifuula byakuzanya ne baddira ebyokuzanya ne babifuula siriyasi Mukama wange kuffe tewali ali mu muzannyo mu bintu ebiri siriyasi wabula yeggwe aleese omuzannyo mu bintu ebiri siriyasi ebyatutta obulamu bw'omuntu ffe tuli siriyasi okunoonyereza nti muzannyo ki ogwatutta obulamu bw'ono kyokka omuzannyi w'omuzannyo ogwo ng'era ye suspekiti asooka ate ayagala okukulaga nti yeffe abali mu muzannyo ye okuva lwe yatandise okwogera tewaliiwo statement gye yayogedde ekwatagana n'eyasoose buli kyayogera kyongera omumutima wakyongera omumupiininga nti olukwa olwa ssedrive-awo olumanyiiko abantu oluvannyuma lw'okumuteekako amaanyi agali serious ave yannyonnyola ekituufu nga ne basenga kulannama mwebali baasabye mwami Yoweri Kaguta Museveni akole okunoonyereza okutuufu kakati ye omuzannyi w'omuzannyo avuddeyo akituteekeko nti tuzannye emizannyo mu bintu ebiri serious wano Frank Gashumba yasooka otuwa update yagukuleseemu omuntu eyasooka tutegeezaako nti muganda wange muvandimwe munnange bamukubye amasasi naye ye ddereeva afiiriddewo yali mu ICU oluvannyuma n'ovaayo n'akafaananyi ng'oyagala kamwenyezaamu n'ovaayo ne statement ezitakwatagana abakozi bo ne bavaayo ne statement ezitakwatagana Senkubuge n'avaayo ne statement ezitakwatagana ye Gashumba n'agamba awannyo weewaawo kuba ye Gashumba asensinga mangu ddenja era ekintu yakikuleseemu bwe kibanga byonna bye mwogera bituufu ng'ebyabaddewo bye byabaddewo nga we mubinyumya then Frank Gashumba nga ye eyasooka otuwa updates ali luddawa naye kennyini ng'omuntu yagenza okulaba ebyogerwa tebikwatagana nga tebigatta already yabadde abimanyiiko nga tebinnabeerawo naye yagenza okugattamu ng'enswera ensiru gye baziika n'omulambo ye n'akivaamu kakati ffe nga ba private investigators tukoze omulimu ogutuusizza abantu ab'amaloboozi mu ggwanga okuvayo nabo ne batandika okukweshoninga ate yeffe bw'ogamba mbu tetuli serious tutadde omuzannyo mu bintu ebiri serious nedda mukama wange tutaddemu amaanyi mangi nnyo mu muzannyo gwe wakoze ku bulamu bwa driver wo tutaddemu amaanyi mungi nnyo okuggyawo obulimba ensonga tugifuule serious eve mu oyo saakasi gwe muli okwewojjoolerako simanya baakubye amasasi bwe gati simanya baakoze bwe bati simanya baakoze bwe bati no ebyo si bye twagala kubanga eno Uganda essaawa eno erimu abantu ababugumyeko erimu abantu abalabira ewala to the extent nti kati buli muntu akkirizibwa okuwa opiniyoni ye naye mu opiniyoni ezinyingi ezireetebwa mwe tulonda entuufu buli omu n'atandika okubuusabuusa nalabye ono omuvubuka yaani Tobi Volongoto yaani oyo Kafeero Tobi Volongoto Dr. Tiamalo ow'omuggo gwa Musa yasoose kuwolereza naye bwe bwazibidde eggulu oluvannyuma lw'okuwuliriza by'oyogera n'abantu analysis ze bakola naga ekituufu ngezezzaako naye naawe towolerezeka statement yasoose okufuluma tekwatagana naye asembyeyo ekirala ssebo mukama wange ogambye nti zino nsonga za mutima obulumi buli ku mutima naye abantu batadde omuzannyo mu bintu ebiri serious gwe kyogamba Frank Senteza teyafa serious Yasini Kawuma teyafa serious Dani Chayune teyafa serious Rita Nabukenya teyafa serious Michael Kalika Zigiwaini teyafa serious Sweet Pepis teyafa serious ndaggu wavaayo n'oteeka omuzannyo mu nfa zaabwe
nga wavaayo n'obalatira mu nfa zaabwe olowooza bakadde baabo abaana nga bakimanyi nti poliisi yeyatta abaana baabwe bamajje ku oda za mwami Yoweri Kaguta Museveni bakutunulako batya ng'oli ku TV oli katuuti wallahi weererejjera mu nfa z'abaana baabwe ng'ogezaako okubuzaabuza kale katugambe nti wagudde mu ambushi alhamdulillah gwe wawonye neyafudde teyabadde mwana wo naye gwe oyagala ensi yonna esympathizinge naawe gwe wali osympathizinzeeko naani mu nfa zonna ezibadde gwolowooza bw'oba ogamba nti olina obulumi ng'obulina ku driver omukadde w'ekkanisa owa SFC ate muganda wo ate omukuumi wo kwegamba alimu ebiti bingi bw'oba olina obulumi bw'okumutima ku muntu oyo saasira kalega bica mama wa Franka Senteza eyalera omwana we mu lubuto emyezi 9 n'atuuka omuzaala n'amukaabiriranga n'amwola n'amusuzanga teyeebasenga obwosi buluma n'atandika omuweerera okumutwala ku ssomero omwana akuze naye atandika okulabirira omukadde we abirabira ku TV oba ku social media ng'omwana we emmotoka emulinnya ku nkulunga ebusega kubanga footage yenna waali naye ate n'akuwulira ng'obalaatira mu nfa y'omwana we olowooza yoyo tewamukosa mutima olowooza gwe oli wanjawulo nnyo oli special nnyo olowooza oli special nnyo toli special nnyo ne bali abattibwa baana b'abantu toli special nnyo kati oyagala wenna oyebye bwe twagambyeko nti facial expression te-explaininga kintu kyonna tekijjaayo n'ovaayo kati okapiseemu kapeesi mbombomu n'eddoboozi olise nange yabadde bibinya yerererera omubiri gukutima ye omubiri gwogera kirala ne feesi eraga nti eri mu katemba kyeyogera si kyeri omubiri gukutima ye musajja mukulu kaakati ekisooka kya byonna ekyo mwabadde mu bikujju mu Thanksgiving mwabadde ku Thanksgiving weebaza Omukama Katonda olw'okusimattula amasasi kyali baddokke naye kana akadde kakujaguza oba kakungubaga ne bweba Thanksgiving ebadde esobola okulindako ne tumala okuziika akadde kano si kakuba ku mikolo kakubeera ku lumbe naye akawungeeza ak'eggulo gwe ne mukyalawo ne baani mwategeseewo kapate kuliko emiceere kuliko keeki kuliko soda kuliko ebyettafutafu naye ng'eri famire ya driver wo omukuumi wo owa SFC omukadde w'ekkanisa bali mu kunyolwa bali mu maziga bw'oli eno mu masanyu olinga agamba nti oli Mukama gwe yatutte yabadde fala ffe ewaffe mu Buganda tetutegeka mbaga ng'ennyumba ekyalimu olumbe gwe lwaki wategese embaga mu nnyumba ekyalimu olumbe katugambe Prayer House of Ministries Kananiland it's a house lwaki wategeseemu embaga nga mukyalimu olumbe kuba wabadde ku mbaga yakusimattuka omulabe sitaani naye ng'ate mu kusimattuka omulabe sitaani waliwo eyakufiiridde kakati ate ono eyakufiiridde akyali mu kofini omukulu gw'oli eno otegeka bubaga bwebaza Mukama Katonda kusimattula kufa masasi ekyo nakyo kantu akalaga nti naawe wabusuuliddewo mu budde buno bwakungubaga si bwakutegeka bubaga bwakwebaza Katonda kubanga ate Katonda osobola okumwebaliza mu kisenge ne mumala okuziika munnammwe then n'okola omukolo ogw'okwebaza Katonda nkugambye olujja omuli olumbe olutannayabizibwa terugendamu mbaga era kya bulijjo nti tusooka kuggyawo emikolo gy'amaziga then ne tulyoka tuyingira emikolo egy'essanyu oba ntegeerekese bulungi mu bannange nagudde ku kikangabwa eky'amaanyi gwe tomanyi kyekitegeeza muntu kuba amasasi nga buli sasi liyingira we muli omubiri gwo teguliiko bujulizi bumala nti buli sasi lyayingidde we muli kubanga singa buli sasi lyabadde liyingira we muli olwaleero waalibaddeko akalamba akalaga nti wabaddemu
mu mmotoka eyo singa ennyumba egwa ne wavaayo omuntu ng'agamba nti kaawonawe yasimattuse yekka abalimu bonna abalala bafiiriddemu abaako n'obubonero obulaga nti ddala kituufu abadde mu nnyumba eyo naye Bujjingo ani gw'oyinza okukakasa nti mu mmotoka eyakubiddwa amasasi 13 sina mmotoka yonna naye just wano ebitundu by'omu maaso naye we wabadde wabuliddwamu essasi n'erimu eriryo wallahi ebintu tebigatta byakutungirira butungirizi kati emboozi yo yakutungirira butungirizi tevaayo ekifaananyi ky'oli mu kusiiga tekijjaayo ky'oyogerako kubanga singa ntula wano ne ŋŋamba artist yenna nsiiga ekifaananyi kigenda okujja nga ndaba temuliimu yadde Yekolera olutonotono tanzigyeeyo bulungi era mmanyirawo nti ono alimba bulimbi tasomangako ku art kuba ndaba yagambye agenda siiga Yekolera kyokka bwe neetegereza asiiza empeera okyegeera muganda wange tekivaayo bulungi kyovula bakakati otandise okupalapala n'okyusiza feeso z'oyogere annange biki byabadde bwe biti ne bwe biti nakugambye fedda wabbanga ebinyeebwa bya maama n'olowooza kiwedde naye maama bwe yajjanga ng'ebinyeebwa biriiriddwa nga tebiriiwo biweddewo obanga alaba obungi bwe yalese si bwasanzeewo ng'abayita mwenna mujje bwe mujja mwenna gwe walidde ebinyeebwa nedda maama 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 nga gwe mulowooza kiwedde era gwe mukubiri walowoozezza nti agenda kubuuza gwe wabiridde nti nedda maama kiggweeraawo ng'agenda aleeta akaziŋŋoonyo nga yeeyongerayo ku investigations ng'akuteekamu akaziŋŋoonyo omukuumu kakati akaziŋŋoonyo akaddirako ebinyeebwa awo oba ogenda kukuba kakati essaawa eno gwe walowoozezza nti boona atugambe byonna by'otugamba tugenda gabugabi mukama yeebazibwe yawonyezza omusumba waffe bannange mukama yeebazibwe omusumba waffe teyafudde mukama yeebazibwe nedda essaawa eno bino ebigambo bye tuli mu kwolekeza ke kagogo akaziŋŋoonyo ke tukuteeka mu kamwa okulaba oba teri binyeebwa kyokka ate gwe buli lw'oyogera oyongera otukakasa nti akamwako kalimu ebinyeebwa omugongo gwonna gonneeno bisago omugongo gwonna kyokka ng'ayimiridde yeesimbye bwantoogo nafuuya omusaayi kitegeeza wakati mu kufuuwa omusaayi kitegeeza wakubiddwa essasi so si essasi lyakukombyeko essasi gwe likombyeko tafuuwa musaayi kitegeeza bw'oba ofuuwa omusaayi wakubiddwa essasi mu mugongo nga bw'ogambye naye munnange gwe yakubiddwa essasi mu mugongo amasasi gwe gaayuzizza omugongo wenna weesimbye wenna weegolodde bwantoogo nedda tebigatta ng'omugenzi yagamba emyaka nno 10 emabega yagamba ne mukyala we n'abaana bo manyi tutera okubeera nabo wano kyoyo eba n'amulumba n'amasasi nze ŋŋenda mumufiira tewali n'eri ligenda mumutuukako era ne kituukirira yali olumanyo era ne kituukirira on top of that emyaka 10 emabega Bujjingo sirowooza nti waliwo yalina obwetaavu bw'okukuba amasasi wali tonnagejja nnyo kutuuka kubeera tageti gye bawuguliramu amawulire myaka 10 emabega yakola obunabbi omugenzi ng'obunabbi bwe yakola butwala bulamu bwe era ne kituukirira sirabangako musumba asobola kwekolako bunabbi nti bannange nze oli okufa waakiri mmufiira era sirabangako musumba asobola kwekolako bunabbi nti mu bbanga bwe riti ŋŋenda kufa naye era ŋŋenda kufa kino ne kituukirira bayibuli egamba tekomanga mukama katonda w'ogambye nti yalayira omukadde w'ekkanisa nti ali kufiira yakemye muloga mukama katonda we yeke nnyini yeetuze n'afa mu kikyo mu bufunze kati ye yakufiiridde gwe tokyafudde lubeerera kubanga oli yafudde mu kike tebigatta boyi tebigatta simanya yafudde honorable n'amasasi gwe wabadde omutta wamuse honorable bwe wabadde ogamukuba wagamukubye honorable
Blaza gundi yafudde honorable wabadde omutta wamuse honorable tujja kgenda mu maaso n'okunoonyereza beba poliisi eremereddwa ffe tujja kutuuka ku kinyusi ku mutuufu eyakubye omusajja oyo amasasi naye ng'ebikyaliwo biraga mu mmotoka gwe tewaliimu ebikyaliwo biraga kusinziira ne ku byonnyonnyola omanye ekyassa omugenzi era ng'ebiriwo biraga oyinza okuba bamukubisizza pisitoyo basitoola ate era ng'ebiriwo biraga tewamuttidde mu mmotoka watuuzizzaamu amaze kufa nze nkubuulidde mpozi ekirala Haji Hassan Lubega owe Dubai owa Abani Food Buffet and Restaurant Haji Hassan Lubega Mwami Hassan Lubega toli Haji Mwami Hassan Lubega owa Abani Food Buffet and Restaurant esangibwawo ku Homa Hotel opposite Knife Park Haji Hassan Lubega owa Abani Food Buffet and Restaurant esangibwa ku Homa Hotel opposite Knife Park sasula abaana akasente kaabwe abagagga mulekerawo nnyigiriza abawejjere omwami ono abaana bava e Uganda nga bali ku visa zaabwe eza visit visa oba tourism omwana n'agenda ne visa ye ya myezi 3 omwana obudde obwo nga bumumala okusobola okunoonya omulimu awe Dubai omwana olutuuka eyo oyo ng'ababaka alina babbulooka bamutwalira abaana abakatuuka ng'abatwala ku restaurant eyo gyemmenye eya Abani Food Buffet and Restaurant esangibwa ku Homa Hotel opposite Knife Park nga batandika okukola bw'abasuubiza ngenda baprocessingira visa agera visa y'omwana ebulako ewiiki emu n'amugoba ng'afuna ate abalala abali fresh on top of that abaana abo bagoba tobasasudde kasente kaabwe oyonoonye visa zaabwe okumala emyezi 3 jjukira gino emyezi 3 gy'omala nga tobasasula obeera obasuubiza ngenda nti kubakolera ku visa katusooke tukole ku bya visa ngenda tutandika okukusasula omusaala nga mmaze okukolera visa kasita olina okwebaka olina ekyokulya bwesooka ogumegumemu ebintu bigera kukutererera omwana visa eba ebulayo wiiki emu bweti ng'omugoba Mwami Lubega Hassan Mwami Hassan Lubega owa Abani Food Buffet and Restaurant ya ku Homa Hotel opposite Knife Park abaana bonna abakubanja basasule ssente zaabwe bijja kyukamu nze saagala nyigiriza muwejjere munnange nze nakoowa abagagga abanyigiriza abanaku nze nakoowa abagagga abanyigiriza abaavu Mwami Hassan abaana bava e Uganda nga basadde babe babalinamu essuubi balese families zaabwe oluusi balese abaana baabwe oluusi bazze kuzimba bulamu Uganda egaanyi omwana yeetunzeeko byonna oluusi kapica akatunze kapoloti akatunze ebintu bye byonna bitunze nga zze kwenunula kuddangula olutuuka okolera ku visa zaabwe evisa zaabwe za myezi 3 n'ozivuga kyokka on top of that nga tobasasula okolera ku visa zaabwe ne baweereza emmere ne bafumba emmere ne balongoosa ne bakola biki visa eba ebulako wiiki emu eggweko ng'abaana ogoba on top of that nga tobadde ssente zaabwe waakiri basasule ssente zaabwe bagende nga bakole renewal bano be waakabba ate tokiddamu ekyokukozesa omwana atalina visa osobola omukozesa singa oba onaamusasula ate nga tomutaddeemu ssuubi nti kiggwera wano kumwonoonera budde obudde mwe yalinoonyereza emirimu abumalire ku ggwe atagenda mumukolera visa abamu bazzeyo Uganda visa yaggwako emirimu gibuze ne balinnya ne badda tebalina kyakkola lwaki mukomya abaana b'abantu Hassan musiraamu lwaki mukomya abaana b'abantu nze nkuwadde ennaku ennungi ezi basasula akasente kaabwe nkuwadde ennaku ennungi ezi nze saagala kgenda wala nansonga zammwe naye sasula abaana abo akasente kaabwe muganda wange nkuwadde ennaku ennungi ezi sasula abaana abo akasente kaabwe bwenzira biralamu bigenda kukyukamu
Hassan Rubega or Urban Food Buffet and Restaurant ya ku Homa Hotel opposite Naifu Park. Sasula abaana bakasente kabwe aterekera okukolera ku visa z'abaana b'otagenda kukolera visa. N'obamalako visiti yaabwe emyezi 3 bweggwako n'ogoba tobasasudde abaana ne bawunzika nga bazze waabwe. Ate nga baddukayo nga waliyo embeera oluusi beetunzeeko n'ebyabwe basindikawo. Sasula abaana akasente kaabwe.